kali ku station. Kawungeezi k'eggulu Obuganda bwaguddemu ekyekango amawulire g'okutemulwa kwa Lwomwa omutaka w'ekika ky'endiga bwe gaatandise okusaasaana. Injiniya Daniel Bosa yasindiriddwa amasasi mu mmotoka ye agaamutiddewo. Tuzzeeyo mu kifo we baamutemulidde okumpi n'amaka ge Erungujja okulaba embeera nga bw'eri. We tutuukiddewo mmotoka mwe baamutidde ebadde ekyaliwo nga yeetooloddwa ab'ebyokwerinda. Ku ndabirwamu y'omu maaso kubaddeko ebituli by'amasasi 3 nga gaayiseemu ne gasa n'ekirawuli ky'emabega. Omugenzi okuttibwa mu mmotoka yabaddemu ne mukyala we wamu n'omuyambi we era bo tewali buzibu bwe baafunye ekiraga nti abaseddekezi baabadde baagala mutaka yekka. Peace Nambale nga ye muyambi w'omugenzi eyabadde mu mmotoka Atotola embeera bwe yabadde. Ne wajja booda nga weese omusaabaze omu naye omusaabaze nga alina ekisawo nga kirimu emmundu ng'eringiza omutwe gulabika naye ng'ekitundu kiri mu nsawo. Kati nenjagala ogamba jjajja nenjagala omukoonako kuba mbadde ku sayidi ye nga njagala mugamba leero abasecurity guards emmundu bazitambuliza mu bisawo. Jjajja nakola ki nanneesooka n'agamba Yesu abo bakyamu, Yesu abo bakyamu. Yakyogedde emirundi 3. Ogwokusatu teyamaze nti bakyamu. Omusajja n'atwekika bw'ati mu maaso kuba abadde ayise ludda lwa wano owa driver wennyini n'asalamu bw'ati. Najjayo emmundu kuba olwedda adde yagikwokinze dda n'akuba essasi erisooka ne likwata jjajja ne liyitamu ne lidda mu bbuutu ne lifuluma mpaka wabweru. Yafulumidde mu bbuutu n'akuba 2 kumukumu. Awo ne ŋŋamba n'enkutama bwe nti kuba eryasose lyampiseeko amalala tegampiseeko 2. Kuba nakutamye ne ŋŋamba Yesu tusaasire tetulina musango tetulina gwe twali tusse. Abudu Katabazi ono nga yeerabiddeko n'agage ng'abatemu bajja era yasobodde okubagoba nga bwakuba enduulu okutuusa pikipiki y'abatemu lwe yagudde okukakkana ng'abatuuze basseeko omu. Nga mugoberera bwenti nga mugobereza amaaso ne mugobereza amaaso okutuusa we yatuusaawo awali omwala twansa n'abanga alinnyamu katono. Bwe yalinnyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu. Bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako. Mu kuyitako Bosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira. Bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi 3. N'enkuba enduulu ne ŋŋaba nange basse Bosa n'ensimbula piki n'engoba omusajja omujjaawo ne tutuuka nabadde nkyagoba ne munnange omulala nanneeyungako ne tugoba omusajja ne n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati. Bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki. Bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi. Bwe yatuuse ewansi bambi nakkirira. Bwe yakkiridde ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati n'esigala nga nkyajja. Bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange Mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi. Bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange nankwata n'alwana. Yadde mwana muto myaka nga 19-20 naye ng'alina training ze namusinzizza maanyi naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo. Abakungubazi ab'enjawulo okuli Katikkiro eyawummula Jebbi Walusimbi n'abalala boogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde omukkakkamu. Omutaka okubibwa amasasi kiki kubanga abataka si bannabyabufuzi. Kati omutaka yenna n'ababeerawo ne bajjanga mu buzaale bwabwe bwe buli naye kati omuntu okuva eri n'agamba nti kangende nzita omutaka kegamba nze muli mpulira nga kintuuse kibi nnyo. Abantu bangi nnyo abalina emmundu oba ebyokulwanyisa naye nga batendeke abalala nga bantu balamu nga bamanyi okwefuga nga bamanyi n'amateeka agafuga ebyokulwanyisa ebyo. Naye ate waliwo n'ebyokulwanyisa nze byendowooza nti biri mu mikono gy'abantu ababi abatalina buvunaanyizibwa ababikozesa obubi. Ndowooza ekiyinza okukolebwa kwe kuddamu okukebera
byakulwanyisa ki ebiri mu mikono gy'abaani ate control bayinza gikola batya. Akoze bulungi abamusaabamu ne bakwatibwa n'emmotoka na pikipiki. Wano poliisi werina okutulagira obuvugo bulijjo lipooti z'okufa tezivaayo naye ku luno ku byakwatiddwako gwe wanaabulawo lipooti evaayo kitegeeza bino byonna ebyokusiba ne batterawo zino zisiina obukulayimu ne bajja bakole nnyo babiveeko tuziikenga abantu baffe. Kyewuunyisa nnyo okuba nti mukulu Bosa nze mbadde mumanyi ebbanga simuwulirako olunaku na lumu wadde sekendi emu ng'ali mu byobufuzi. Yabadde mu bulamu bwe bwa mirembe gye tayingira mu byabufuzi ffe twandibadde tweraliikirira obudde bwonna bwafu twewaayo obudde bwonna ofa. Yo poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda birinako ebituuse mu kunoonyereza ku bassa omugenzi. Abazigu bano twakizudde nti eno pikipiki gye badde batambulirako bakozesezza seroteepu enzirugavu okukyusa ennamba yaayo okugifuula gy'etali. Ennamba entuufu ejja pikipiki yabadde UFX 854F gye bataddeko seroteepu n'eryoka esoma UEX 754E. Mu bye twakazuula biraga nti abazigu bano abasatu basoose kupaakinga mu bitundu ebyerungujja kumpi ne koona omugenzi Omutaka Daniel wabadde akyamiranga okugenda ewuwe mu Kikandwa zone. Poliisi enkesi etuuse n'etandika ogwayeera oluvannyuma mmotoka omugenzi mwe yattiddwa eggiddwawo n'etwalibwa. Wetuviiriddeyo ng'abakungubazi bakyeyiwa mu maka g'omugenzi ku kyalo Kikandwa erungujja okusaasira ab'enganda z'omugenzi Omutaka Lwomwa Inginiya Daniel Bosa eyakubiddwa amasasi ne gamujja mu budde. Nze Andrew Sebira wano mu Kampala.